bakunze ngasanyusa okulaba bakunze kitegeeza ki sikamanyi bulungi oluli nagala gamba ti ngasanyusa okulaba oluli nagamba bakunze kitegeeza ki kunze kuolaba manyi nnyoge maamu nnyoge ana yena nsanyusa okusinkana obulamu bugamba kyona. Okay, so ndi happy lwakuba nti nzijudde mu kisiibo sifunye kakunywa sifunye kakulya nga bulijjo bwekibale kitera okubeera naye nga nateera mbadde nyina okujja ku nsonga yaffe eri gye twayogerako n'abantu naleka mbasuubiza mbadde nsaba weeyanjulire oyale ku Nyondo Media Kulaba tutandikirawo ensonga zaffe. Abatulaba oba abatuwuliriza tubaaniriza nnyo ddala era omulundi omulala ku Speed Express Tours and Travels branch eye Dubai. Jukira nti Speed Express Tours and Travels erina branch eziwererako ddala. Erina branch mu Uganda, erina branch Abu Dhabi, erina branch e Rwanda, ate nga tukyeyongerera ddala obatuusaako obuweereza bwaffe yonna yonna mu bitundu ebyenjawulo. Mukyala Nyondo tusanyuse nnyo okulaba era wano nawali olwaleero tulowoozezaamu okumala ebbanga ddene. Abantu baffe bajja nnyo nga balina ebintu ebibasumbuwa naye lwakubulwa kumanya, ate nga Bayibuli egamba nti oyo abulwa okumanya n'okutegeera aba alina kutono. Kati naffe ne tugezaako okuba nga tubayambako ne tuleeta puroguramu eno olunaku lwaleero, era njagala tugisoosootole oba tujanjulire abantu baffe tusobole okuba nga tubategeeza ebintu ebibeera mu kutambula. Egenda kubeerako abaweereza ddala ab'enjawulo, abo abakugu mu by'okutambula bannaffe bangi abagenda okujjana okuba nga babannyonnyola okutambula. Ogenda tambula otya okuva mu nsi yo yonna gy'olimu, oba oli South Africa oba oli mu nsi ki okujja e Dubai oba otandika naki, byetaago ki ebisabwa, era ne bino ng'omaze okutuuka wano ebigambo ebinene ennyo bye mubulira abamu nti abuskondi biki byonna ebibuuzo byammwe byonna bigenda kuddibwamu ku puroguramu. Atwagala tumanye amanya gaffe taata. Amanya gaffe amanya amalungi yenze Ssenyondo Eric Solomon omuzirante. Ssenyondo ndine brother wange kyembamanya. Oba oyinza okumpita Sehama mu Luzungu. Sehama ati nange Nnyondo era osobola okumpita Nahama. Kyanyizanga nnyo nga ndi muto lwaki bampita Ennyondo. Naye we bambulira amakulu gaakyo ate ndenkyagala nnyo. Nange erinnya ndegadde mu bukulu Nyondo wallahi ya Mungu. Era ne ŋŋamba abantu bonna we baba bakola tebamanya amakulu g'amannya gaabwe, ate ng'abazadde Katonda yabayamba obbatuuma amannya ago yagabawa. Ogenda okulaba omuntu ajja yeeyise simanya Bobi Wine amaliriza nga yaani ye Kyagulanyi. Yes. Nga kijjeyo amakulu g'omuntu oyo mu bukulu bwe. Tweyanziza nnyo mukulu Ssenyondo. Mpozi tumanyi ate mu Speed Express Tours and Travel okolangana. Mu Speed Express Tours and Travels nga we nabagambye nti Speed Express Tours and Travels erina branches nyingi, naye yenze ntwala branch ya Dubai, nkolanga manager wa Speed Express Tours and Travels Dubai branch. Okay. Yenyabo. So twebaza Katonda olwa Speed Express Tours and Travel olwa program gyevuddeyo nayo kubanga zo cases zibadde nyingi ng'ogyeko ez'abantu ba Speed mwezibadde mufuna nti omuntu najja na complaining nga ngeze mu overstay kino kiri naffe tubalina cases nyingi era ensonga lwaki tuli basanyufu nnyo kubanga ate program eno mwagituwadde nga ffe Nyondo Media kubanga tugituusaako abantu era tumanyi bajja kugyagala kubanga erimu omulamwa munene ate nga genda kubanga eri continuous olunaku olw'e Sunday tujja kubanga tu-uploadinga program eno abantu bamanyi ekijja omanyi kinyaga bitono ate n'obutamanya tebukola ki tebukuggyako musango. So omuntu kakola ekintu ng'amanyi nti ngenda gendayo naye
in case this and this and this and this happen ngamaze okubitegeera nti munange wali eno okukyusa visa singa obeera otuuseeyo kubanga abantu bangi zola omwana yangamba Rozet nze nali sibimanyi tuya kukyusa visa nti otuuka kukyusa visa nze ngamba nti obeera Uganda nga obeera Uganda that is it bino bikuyambeko kuyitawo kuyingira mu nsi obeerawo freely nga tamanyi nti okyusa visa so bangi ataliwo yekka so tuli basanyufu nnyo Speed Express Tours and Travel eyo program nungi nnyo egenda kubangula abantu tweyanziza taata era mbadde nsaba otufunire oyo gwe twatandika naye tubeere nga tugituula mutandike ddala ku ntandikwa kituufu program eno nga bwe tugamba egenda kuba series abantu ab'enjawulo abanene mu bintu by'entambula oba abakugu betugenda obatuusako bagenda kuba bangi era gwe lindirira okubanga oyiga okubanga obanguka okubanga omanya okumanya kuyamba kukendeeza ensobi n'okufiirwa n'olw'ensonga eyo mutukkirize olwaleero tubanjulira omukyala Aisha abongereyo mu maaso ne programu yaffe eno okubanga munnyonnyoka ddala biki ebigwa mu kkowa ly'okutambula ennyabo okay previously tubadde ne Nyondo Eric ate manager wa branch eya Dubai era atwadde omukyala Aisha agenda ate okutandika naffe ku kintu ekya visa oba eneteekateeka omuntu gy'otandika nayo ng'ogenda kufuluma mu nsi gy'olimu ogende mu nsi endala. Maama, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nesemi okusinkana Nyondo. Wow. Jebale Rozet. Kale mukwano. Nawe jebale kodeya. Kale sweet. Ekisibo kikutwalaganya kiti anda osibukidewo. Mabega kaunda kulabako. Yes, mabega kaunda kulabako nga wendo tibabwoti ngonyo. Ndabika bulungi. Ya, nakusanga mbasinga. Nene okusiba okumanyi nti okusibuluka toyagala kulya eddaku toyagala ddirya naye inshallah tujja kuddawo tusaba Allah tusobozese tukimaleko bulungi. Okay. Naye bali emirimu. Munayengezaako? Nayenza okunkyaza ku kijja omanyi. Wow. So musimu. Programu yaffe nga twagibagambye already ekijja omanyi. Kinyaga bitono. Kinyaga bitono. Tugudde kumanyago. Mbuuze ko yali ku Nyondo Media Kulaba tutandikiraawo. Balamusizaako bannyabo ne bassebo. Amanya gange nze Aisha Jonju nga ndi ku Speed Express. Speed Express tukola visa, air tickets, tutambuza abantu mu Dubai. Kyonna kyoyagala okumanya nga kikwata ku travelinga kisange ku Speed Express. Okay. Kati mukwano tutandise na olunaku olwaleero ku programu yaffe ekijja omanyi badde oli wa mukisana nnyo. Alhamdulillah. So kakati twagala olutangaazeemuko nti omuntu singa aba ali mu nsi endala oba mu nsi emu naye nga yandyetaaze okuva mu eyo ensi n'agendako mu nsi endala kimwetaagisa ki? Omuntu yenna ayagala otravelinga, for example Saudi oli Jordan, bw'oba yonna gy'oli tusooka tunuulira kika kya passport ki ky'olina. Nyondo oyinza okuba nga oli mu America, oli mu Uganda, naye nga ate passport gy'olina it's American passport. Gwe documents zo za njawulo. N'omuntu ali e Saudi nga passport gy'alina it's a Ugandan passport. Kuba tetutunulira nationality naye tutunulira passport ki gy'olina mu ngalo ng'ogenda travelinga okujja wano mu United Arab Emirates. Essaawa zo tugenda tutunulira omwana alina passport eya Uganda nga olina emyaka 18 plus gwe weetaagisa ki? Olina oscanninga passport yo. Olina making sure nga olina passport ntegeeza original si ya NASA. It's the original passport. Original one. Si yo ku NASA. Nero omwana yena alina dream e traveling atokozesa passport ya NASA. Lwaki ogikozesa nga ogenda travelinga? We need original passport. Original passport ye essaawa zino waliwo empya zetwetaaga. Bwe ne bw'ona asindika enkadde nja kukolera visa naye ate tojja kuyitako airport. Tojja. Essaawa tebayitawo. Yes, ku airport bajja kugamba I need a new passport enkadde zaba ziri closed right now. So we tugamba a passport, original passport, netaaga nga eri well scanned. Bwe ntegeeza well scanned, sitegeeza Nyondo kwata simu ye n'agikuba n'ekifaananyi. Bw'onaagikuba ngenda kufunamu light
mu passport eri ejja kuleetamu ka small light kitegeeza buli light gye nnaafuna egenda kuba esse information gye neetaaga bwe nagamba nti genda osikaninge passport I mean go wonna we basikaningira yes ate bwe ntegeeza osikaninga sitegeeza sikaninga eno passport gyetunuulira ntegeeza ewali amannya go oba ewali information ekwatako bagisikaninge bagikusharingire ku simu yo naawe ginsharingire ekyo kyekisookera ddala netaaga passport nga eri well scanned bwonna amala scanninga passport nja kusaba akafaananyi tufunya nnyo challenge y'obufaananyi njagamba Nyondo mpereza akafaananyi agende wali bamukuba akafaananyi ng'ali mu mode akoze eki akafaananyi ko travelinga kalina okuba nga kali straight lwaki akafaananyi kano kalina okuba nga kali straight twetaaga nnyo amaaso okubanga kali straight katunudde neera bwe tunaba tuli mu kukakozesa twejja kwetaaga okumanya nti this is the original Nyondo so nga bwe kali oli kafaananyi nga tekalina njawulo na muntu kitegeeza akafaananyi nga kali scanned nakugenda bakakube bakascanninge half nze ne bwona mpafulu neera nja gisala kuba neetaagako ki netaaga half bwebintu ebibiri byensinga okwetaaga nga ngenda ku applyingira visa naye nja kububaako ebibuzo byenkubuuza nti Nyondo oyagala visa oyagala yabanga ki mu Dubai nze sometimes I ask questions mu Dubai ogenda kujja kola ki ojja kunoonya mulimo oba ojja kulambula kuba ogenda kola visit visa naye nga naawe okimanyi nti oza kunoonya mulimu bw'oba ogenda kujja visit visa enjawulo ne tourist visa they are the same yes okay enjawulo eriwo nti visit visa fe Aban'Uganda fe tugiyita visit visa nti like twakikwata ngendera ku visit kuba essaawa zino omwana atafunye mulimu mu Dubai tojja kugira ku employment neero ojja kuŋŋamba nti Nyondo njagala kunkolera visa neera nja kubuuza nti visa yabanga ki mwezi gumu oba myezi 3 naye ate mu nsiike ya visa tetulina mwezi gumu ate tulina myezi 3 no tulina 30 days ne 90 days 30 days and 90 days lwaki for them they don't count month they count days I see okay kati omwana ayiresa amaze okuwa akafaananyi ako kyetaagiza kikulu nnyo akwale ne passport nondako nomufunira visa njamubuuza you need 30 days 90 days kale mwezi gumu myezi 3 yakusalirewo jambuulire applying bw'amala okugifuna bwati ng'ogimuweereza kikyazaako bwe muweereza visa eno n'amala ogirecevinga talina kuba crash because I received my visa nino traveling ngenderewe Dubai bwe sitambule genda Dubai visa yange bali mugibala ekintu ekyo kya affectinga nnyo abantu ndio mali muweza visa najifuna bwati abeera ku paniki visa yange nakubaho nga sinakufuluma visa yange nakubaho nga nkyali Uganda kiba kitya visa y'omwezi ogumu like 30 days eina 28 days nga oli Uganda oli munsi yonna nga tonnayinga nga tebalibwa bwe kiri everywhere oba kiri wano mu UAE it's in UAE tebalibwa that's how it is tebalibwa ate ya 90 days oba emyezi 3 eina emyezi 2 eina ennaku 60 days nga tezibalibwa bazikuwa weesortinge weetereze onoonye sente za ticket so toba crash ogambe visa yange njifunye leero that means I have to travel tomorrow no oyina ennaku 28 oyina n'ennaku 6 ate visa zino either 30 days ne 90 days nazo zirina enjawulo neera zaawukana omuntu afunye 30 days ne Nyondo afunye 90 days bw'oba obadde mu nsiika ya visa ne bw'ogitunuulira butunuulizi otegeera nti ono ayina short ono ayina single ono ayina long 30 days it's a single visa kubanga waliwo ne challenge eyo is a single visa how kubanga toka tugende like step by step omuntu
akole ki aberenga akimanyi annyonnyoke ekintu kino nti Nyondo tukoseda kikazaffe tonotono ekimu kyabena ino programu ekyagenda ddala mu maaso oyo yenna alaba wanaaba nga alina kyatannyonnyose asobola ogenda mu maaso n'ateekayo question ye mu comment section tujja kuba nga tukuma wano bulambalamba nga tumuddamu kakati waliwo ne kino wammanga nti omwana agenda n'agamba omuntu agenda n'agamba nti nkolera visa ya myezi 3 kyokka wamala okugimuweereza ye n'asangako nga visa eragako myezi 2 kijja kitya ekintu ekyo question eyo ngifunya nnyo lwansonga nti omwana ono bwakuwa visa y'emyezi 3 bwagitunuulira ng'ezza gamba wamukoledde emyezi 2 ku visa eno gino gy'oyise emyezi 2 zennaku zaalina those are variated days zaalina ngaali bwetu zibamulaga yes so ezo zibamulaga yenaatamanya yenaalowooza nti yeyo visa gye bamuwadde gyasasulidde instead of 3 months it is 2 months kuba bano bwe bazifulumya bamulaga nti ku ichano gye tukeberera visa wabayo ekigambo active bw'okiteekamu n'ogikeberereta active neekulaga ziri ennaku nti luno olunaku olusembyeyo omuntu bw'anaaba e Uganda nga tatambudde oba e Saudi lwe bwakoze mulabanga ennaku 6 n'ogamba nti Nyondo bampadde visa ya myezi 2 mu kifo kya myezi 3 bwekityo bwe kiri kati wano bawandiikawo ki kati lunaku lw'anaatambula n'otuuka ku airport ya Dubai n'ofuna stamp ya migration mu system zigenda kukyukirawo obeere ng'olina emyezi 3 gye wasasudde ekyo kiddiddwa mu bulungi kansobere gwe atulaba kati abo batandike kibalira n'ogamba nti Nyondo kati vizayo ya myezi emeka kuola olunaku lw'omanya ne vizayo entuufu eggwako ddi nga tukyali mu visa era nga tukyali wabweru w'ensi tulidde tourist visa ongambye yemu ye visiting visa whereby nti waliwo ey'omwezi ogumu n'ey'emyezi 3 naye nga bakonsideringa nnaku nti ennaku 30 n'ennaku 90 kakati zitunudde visas ezo employment visa omuntu asobola kuweebwa employment visa ng'akyali mu nsi ye nagyoyingira nayo aweebwa muntu kyoyo abaze kukola kikakye kati waliwo abaana abagira mu housekeeping abaana abajja ba house manager bagira nnyo ku employment kuba nange menyini nagira ku employment from Uganda kisinzira wa gy'oyise some offices zisaba abaana ebifaananyi offices ezigaba emirimu omwana ne bamuweereza employment kati employment yo naye eriko ebbanga nti nno bajja kugikansolinga singa obeera toyingidde yes visa zikansolingibwa ebbanga lyerimu nga ery'emyezi ogumu n'emyezi employment freelancer tujja zitunuulira mu ttuluba lyazo kuba nazo zirina package eryazo anti kati waneno nga lyakyali mu nsi ayagala kuyingira eno that's tuyisayisaako just kungulu tujja kubiyingiramu tubinnyonnyole naye nga kibanjagala kusooka okumanya nti omuntu asobola okufuna employment visa ng'akyali mu nsi gy'abeera alimu nga tanaba kuyingira wano eno mpozi nekyala visas za mirundi emeka zetuyina kuba tukyali ku visa ate omuntu ng'akyali eri mu nsi gy'aba ali butanayingira tula visas emeka omuntu gyasobola okuapplyinga ng'akyali mu nsi omuntu ng'akyali mu nsi ye amagezi genyezo sooka omuwa omuntu yenna ng'oli Uganda oba Saudi oba ki kyandibadde kirungi nogira ku visit visa lwaki nkugamba bwe ntyo Nyondo ojja kugira ku employment nga bagikoledde kampuni ya cleaning nga gwe Nyondo nga gwe mu mutima gwo tofunangamu kirowoozo kikola cleaning naye nga visa gy'ogiddeko yaki ogenda funa obuzibu bunene okansolinga visa eno Linda akosimba wakati bombera nga nzijidde ku employment visa ya cleaning sekirizibwa kukola mulimu mulala gwonna tokirizibwa kuba eri company yakulese until this company cancels. That's how it is. Okay, tutunulidde visa zinene endala. Kati mpulyako ne freelancer gy'ogambye. Freelancer yeriruddawa. Freelancer visa ebisinga ekolebwa nnyo ku mwana abawa. Gwe n'ogikola nga yo like it's not a sponsorship visa nti oba speed yankolera visa naye nze yange however speed yagikoze neera egiyinako obuvunaanyizibwa kati visa eyo enzikirizibwa okukola omulimu gwonna gwembeera nsanze wano why not ogwo okkirizibwa because it's your visa it's not a company visa eyo embeera nga maze okuyingira n'enfuluma tekansolingibwa nga bwela nti no ndi ku visit visa nfulumye bagikansolinze nga ani agikansolinze company eyagikolera no tekansolingibwa lwansonga until nga gwe mwenyini Nyondo nkubidde simu n'oŋŋamba nti gigemu
n'osasula gikansoling naye ogenda Uganda kati ate waliwo visa ezo ezayingira fuluma ez'abasuubuzi visa nziwulira nandi sikimanyi nti nno visa ey'omusuubuzi n'omuntu omulala giza okukyala zawukanamuko ey'omusuubuzi ebeera etya visa y'omusuubuzi eba ya myezi 3 naye aja applyinga ali outside the country nga tali inside mu UAE n'aja applyinga neera documents zetumusaba ze ezimu naye ekigifula ey'enjawulo ayinza mu mwezi okuyingira emirundi 8 oba 10 tiketi ye gy'ayagadde neera different place abamaze okugira okuapplyinga visa eyo myezi 3 yebera yanjawulumuko kweri yagundi ng'asobola okwekizitinga n'akomawo just ekimumatalingako kyokka kimu eya tiketi anytime gy'afeeling agyayagalira sente zezimu different price gy'ayagalira awadde mbogenda Uganda n'amala ennaku 3 n'akomawo Dubai n'amalawo 2 n'addeyo Uganda n'amalayo 1 abamu bakyusizana ku Uganda airport n'atuusaawo emigugu gy'abasuubuzi banne ne gigenda n'alinnya n'akomawo ekitegedde bulungi nnyo oli munnyonnyozi mulungi tujja kutambulirawo bulungi kakati employer family visa nga tumanye visa zino eno bwe zimumenyere visa zimmeka ezikolebwa wano eno Speed Express tukola ekika kya visa kingi tukola freelancer visa kati abakozi ba speed nga bo baba ne employment visa ziba under speed tukola tourist visa tukola family visa eyo gibadde yagala okusooka okuwulira family visa tukola ne visa z'abasuubuzi Speed Express ekola visa z'abalambuzi omuli ne 1 week None week jeri mchokola. Yes, abasanga mujagamba nti lwakikola bata yes, tulina 2 weeks. So kwa nga Nyondo toyagala mala Dubai mwezi. Nenga you can afford spending in Dubai just 2 weeks or day Uganda. Yes, tujibawa nayo tujirina. Kati family visa yefu visa Nyondo gyagenda okukola agikole ye n'omwami we nga balina ne baby. Family visa eriko abantu basatu bokka. Y'abantu basatu bokka. Temugala ku muntu naye ekyenjawulo ku yo nti everyone abeera ne ID. Nyondo jafuna ID omwami afune ID ne baby afune ID. Okay, visa yo basobola okugimpanga ndi mu nsi ndala oba ndi nsi waffe Uganda ne bagimpa yo family visa banyina kujja applyinga nga maze kugira nti ekirungi ekisinga nze kyensinga okukubiriza bye buli muntu ayagala okukola visa apart from omusuubuzi ogikola nga within the country. Yes, ekyo nkiwulidde ng'okikubiriza omuntu naye just mbuuza nti is it possible for I to apply for the family visa? You cannot apply for the family. You cannot apply for the family visa ngoli outside the country. The same tojja kola freelancer ngoli outside. Oh, this is what I wanted to know. Nezo tojja applying nga outside. Was applying the one just applying ngoli inside the country. Okay, mbajukizaako nti tuli wano ku Speed Express Tours and Travel era nga tuli ku Nyondo Media ndi n'omukyala Aisha. Tukyagenda Damas no kubanga tukunyonyola muko program eno ekijja omanyi. So gwenna ali oli Uganda, oli munsi kinenga weteze kujja mu UAE. Ojja at least ng'omanyi kiki ekyetaagisa. Eri abantu bangi nga tebakimanyi nti n'omuntu okujja mu nsi endala oba okujja mu UAE olina okuba ne visa. Omuntu abeera nga ali really ignorant nga is not aware of anything, not even at all. Nga tamanyi nti omuntu bayitaaga ki, tamanyi bintu bya passport, tamanyi bintu byaki. Oba oli awozera okuba nga oli kale abimanyi nga amanyi bya passport n'ebintu atugende nga tamanyi agenda ku applying ata visa. Kiki ekyetaagisa kale ebintu ng'ebyo. So gwena atulaba ffe tuli welcoming all the questions z'embeera muze nazo muteeke mu comment section ate nga ngenda kutakola enamba y'omukyalo nti buli muntu yanabanga azze okutunyumira ku kintu tuteekako enamba y'omuntu oyo oba osobola ogenda n'omubuuza mu inbox ye oba n'obuuza ffe oba tuteekawo mu comment section owamu n'okukyalako wano ku Speed Express Tours and Travel ate nga bali wane eno ku Dera Tower second floor room number 202 opposite Pioneer Square. Kati tuvudde ku kintu kya visa tumaze okukinyonyola kyonna kati visa omaze okugimpa kyekiddako abo omumaze okurecevinga visa kisinzira oba sente za ticket ozirina essaawa ezo we can book a ticket bw'oba tozirina gye ziri ennaku zengambye ze baakuwa weesortinge onoonye sente yes obeere nga oli well organized okutambula tiketi ebiseera ebisinga nera nga bwe nagambye nja kubuuza ojja kulambula oba ojja kusuubula oba ojja kukyala omusuubuzi ajja kujja ne two-way ticket emuleeta n'emuzaayo omulambuzi ajja kujja ne two-way emuleeta
nera emuzaayo naye aze okunoonya omulimu ebiseera ebisinga abaana abaze okunoonya omulimu Nyondo bafunye nnyo obuzibu bwe buti mwana n'agamba nze najja ne tiketi 2 nze bampa tiketi 2 naye ayishuwa nti eyokubiri joyina it's original ticket. Okay, katuli ku tiketi tumaze okukenkuka nti visa kino bwekiti ne bwekiti tumaze okukenkuka ku kya visa tumaze n'okugifuna tuzaako air ticket. Air ticket eno mpuliramu gye bayita simanya dami air ticket ne mpuliramu ndi gye bayita batya tiketi za mirundi emeka Bompuliramu gye bayita dami gwe bw'ogiwulira dami okitwalanga kigo kyoli. Dami tiketi kika kya tiketi naye dami tiketi kyawukana kitya ne tiketi endala. Dami tiketi so tiketi ziri za mirundi ebiri. Yes, original ne dami. Dami tiketi ye tiketi Rozet gy'ogenda okugula ku nze oŋŋambe naye Aisha tiketi eno ennyonyi bw'emala okusimbula bagikansolinga mu system. Ye dami lwaki tuzikola nnyo ate ebiseera ebisinga zikolebwa nnyo okufa Abanayuganda kyajja lwa airport yaffe titufuna nnyo obuzibu ogenda tiketi eyokubiri eruwa kati omwana neera bwajja omubuuza nti oyagala tiketi 2 nga zombi 2 za ddala oba oyagala emu kati ebbeeyi yawukanamuuko eyawukanira ddala kati ono waddami bwetukali bagisekansolingamu esire omaze okuzisasulayo kati sente ziba zidda zitya no tukugambira ddala sente zosasula osasula ddami. For example, speed bwe bekugambye nti tiketi esaawa zino tugikebedde nti oyagala tiketi nekubuuza nga ogenda kujja kubeerawo ddala nti nedda neetaagako ddami nenga nti eri ku 300 zeezo nkuwadde ekuleeta entuufu ekino ekyaddami ngekyo kyapulanga munomala ogikola ki ogikansolinga kati ekyo kirekera ffe kuba tuba tukubuuza nti oyagala neddami bwe tugamba 300 kijja lumu so eyo eddami then tubeerawo nende endala original so koleke eno eyabasuubuzi yebeera tuwe abasuubuzi bakola tuwe abalambuzi bakola tuwe abantu ate eno eri luddawo eno etali ddami ng'omwana asobola okujja nga asobola okuddayo si return ticket ye return era yemu yabasuubuzi. Yes. Okay, we have the return ticket and the dummy ticket. Oh. Mchalo na mukenkufu ya ticket ne visa. Kakati tugende maaso. Mwana amaze okufuna air ticket. Ye mama. Atambudde. Tewali kimusabibwa kirala kyonna. Omwana ono asabibwa invitation. Invitation. Tugende kawa. Asabibwa invitation. Invitation ina ani agikola? Kati because omwana ono ajja kunoonya mulimu. Avudde Uganda ye mwennyini akimanyi nti gye Dubai gyendaga nze kunoonya mulimu naye okakasa Uganda airport nti ngenda Dubai kukyala kuba ticket visa gyalina it's a visit visa oba tourist visa alina okuba nga alina invitation emulaga nti gwagenda okukyalira yamuyise nvudde Uganda Aisha ngenda kukyalira Nyondo wampandiikidde message oba wampandiikidde ebbaluwa empita okukyalira mu Dubai. That's the invitation letter. Nera bona atuuka ku Uganda airport. Visa eno, invitation eno ewandiikibwa muntu kimuloko? No. Omuntu yenna wanena sobola kuwa invitation ngano wakwagala ku visit visa oba kali ku employment visa freelance owa employment according to Uganda nomwana ne waba ne visa ya employment tayita ku airport. Question ziba nyingi baluwa ya leba cheruwa byayonekamu ne kati kambuuzeemu nti omuntu yenna asobola okuwa invitation ne wemba nga nza Rozet nyina visit visa yange sobola kuwa omuntu invitation. Why not kasobera ngo ina baluwa gyogenda owandiika ematchinga ne Emirates ID yo ne passport copy. I'm saying nga nina visiting visa you cannot because you don't have Emirates ID. You don't have Emirates ID. Omuntu awandiika yes omuntu awandiika ye muntu alina Emirates ID ng'agenda muweereza copy ya Emirates ye ne copy ya passport ye. Okay, kati omwana omuntu amaze okufuna ayina visa ye already. Yes. Aline passport ye of course, air ticket kweri and then afina invitation. Y'ebintu bina. Kyekirala ekibula ku SARS according to embeera eriwo yetaaga corona. Ayitaaga corona test. Ya njiwulira. Yes, yeyo package y'omuntu agenda okutambula. Oba ave Uganda okujja Dubai. Enje place ma pisara. Waliwo corona yavaawo, waliwo oli yaliwo nga bakebera emirundi ebiri ne SARS no ogenda okukola pisara. No mu pisara, no fuluma no printinga.
n'ogiteeka mu baasa n'omanya lamba abayitawo bali kwemulugunya kasabanga ine ebintu byonna yes ze documents fenga faba speed ze tutwala nti ze mutekateka omwana oba omuntu okuba nazo era bona abo li Uganda n'otukubira essimu njagala travelinga tujja kugamba nti oyina omuntu gw'omanyi Dubai anakukolera invitation because we care about you tetwagala ofiirwe visa yo tetwagala ofiirwe ticket abo natugamba nti tetumuyina abaspeed bajja kukolera kwa nayo package tugirina nga mumugimuwandiikira kati okay alinya atambudde azze batula ku airport anampekinga aspeed tupekinga mwenye kupekinga oba kisinza na arrangement kati waliwo omwana ajja okugamba Rozet nze abaspeed ngenda bagulako visa mbaguleko air ticket I have my friend ajja kunfunira the space obitegeera nina mukano gwange nnewo okutuukira biki as long as bakoledeko byonna ebitawo nze kusigadde bikola ki nja byekwasaganyiza so kati awo tuvuddewo gwe naatulaba tulabye bulungi nnyo omukyala tunyonyodde okubeera mu ntandikwa kyoteekeddwa okubeera nakyo ate ove mu nsi gy'obeera oluyingiremu ensi ekirala Rozet ku ekyo mukwano omwana yenna ayagala otambula ng'ojja Dubai nga okimanya 100% oze kunoonya mulimu tunuulira passport yo esigaziza bbanga ki kiri important togeza n'ogamba nti ngenda Dubai noonya mulimu nga passport ye erina myezi 6 okuggwako because ejja kusumbuwa ojja kuba wakajja emyezi 6 giwere company eri akakuwa visa olina kitegeeza ate ogenda okole omuntu asobola okurenewinga gundi eyo nga tena kuggwako completely n'afuna empya oba alina kusobola kulinda bbanga eyo ligweko kati abalina enkadde tukkirizibwa passport ozikyusa I'm saying nti in case ndi Uganda nga bw'okyogeddeko nti kiba kirungi n'otajja nga senga passport yebuzayo myezi nga 6 okuggwako kati omanga Rozet ndi Uganda passport yange justice nezabyo siva ku kino kitule kiriwo sawa ntino zino bazisazizaamu naye normally nti singa mba ne passport yange nenge bulayo myezi gyange 6 okuggwako kati magezi gompadde nti sijja kati nsobola okukkirizibwa okukyusa passport nga newakubeere nekyaliko ebbanga okuggwako oba mba nyina kulinda enebbanga osobola gikyusa yes because kinyuma nnyo no traveling nga passport yeinako emyaka 2 onogenda waggulu mwaka nogenda waggulu naye passport abamu mugenda ne mutambula ne mujja Dubai wakatuuka passport mwezi gumu 2 3 ena ti passport eweddeko nekyala passport eyo bwebanga eweddeko nga ndi waneeno kati ngoba zino passport abana zibalina kyoga bategenda mu visa bagiteeka visa tegenda anti ebiseera ebisinga visa tukola za myezi 3 ne wetuwa mu nsi like tukola visa change tubeera myezi 3 kati sisobola tegenda kukola visa nga passport okuterayo visa okukebera nga passport erina omwezi gumu basi sobola you have to make sure Rozet nti passport yo erina ebbanga eriwera kakati awo ndoza tutugenda kusukako awo tetugenda kugenda wala nnyo tulabye omuntu engeri gyeteekateekamu ng'agenda kujja I think tujja kutandikirawo omuntu singa abeera atonnye Dubai oba mu UAE kiki ekiddako amaze okutonnya buli kimu kiwedde visa yagirina buli kimu atuuse ku airport kitegeeza batonnye mu UAE tugatandikiraawo kyekiddako waba atuusaawo era biki ebiddirira ebikwatagana ne visa gyabeera afunye eya tiketi biki ebiddirira byonna n'ebisingako awo so tujja gendanga mpola mpola buli kimu tukinyonyoke tweyaza ba Speed Express Tours and Travel ate okutuwa program eno ekijja omanyi ekigenda okuyambako omuntu yenna abadde tamanyi bigenda mu maaso wano mu UAE oba abadde tamanyi nti otandika otya okutambula ogendako mu nsi ey'enjawulo era obeera otuse kyekikola ki kyekiddako nsaba oddemu olamuse kwakulaba otumireko abantu nga 2-3 osimeka bonna bawulira nti kituufu tweyanza nnyo tweyanza ego tukyalira wano ku Speed Express banaye tuli basiimu mwebale nnyo mwebalire ddala ne wamu ne programu yaffe ekijja omanyi Nyondo webale nnyo webalire ddala otuleetera ekijja omanyi osanga kinayamba bangi okubaako bye bamanyi neera nti gwe kituusaako gwe kitutuusaako so tweyanza nnyo tweyanza ege kijja kubaako bangi bekiyamba okubuusa okwewala okubanga babbibwa amanya yenze Aisha Junju ngakolera wano ku Speed Express na ndi visa consultant kyonna kyoyagala okumanya ku visa okumanya ebisingawo osobola okunkubira ku simu yange oba okumpa message ku WhatsApp +97 544 9 6 7 6
5M. Okay. Oba osobola tukyalirako ku ofiisi zaffe, osobola ogenda abali e Uganda musobola okunoonyaako ne mugenda ku Speed ye Uganda, abali e Dubai nammwe ne mujja ne mutukyalirako wano. Bane toyanza mwebale okusiiba, mbagaliza Ramadan ennungi, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Amina. Toyanza nnyo Aisha, webale nnyo naawe. Webale limu kalukalu. Mekete, mukyale mekete. Anti buli wobeera visa okukosa ntanti olina okubanga okola ekintu n'omutima gwo. Yes, kuba questions nyingi ezijja oba onazidduka. You're so right. Just not tusanga challenges. So you have to be friendly, you have to be strong. Yeah, that is it. Kale mukwano. So of course obadde ku Nyondo Media yenze Nyondo Rozet. Ampozi kanyongeremu okubalagiriramuko ate mu abamu ababuzaabuzibwa Speed Express Tours and Travel esangibwa luddawa mwana watu jangu ku Aban'Uganda Square. Yimira ku Aban'Uganda Square. Bw'oyimirira ku Aban'Uganda Square opposite waliwo ekizimbe kiriko Dera Tower. Jangu ku Dera Tower yingira munda. Genda mu lift nyega second floor. Bojja ku second floor jangu ku room number 202. Yingira oja kusangawo bogendo consulting abanjawulo of course ye office webasangibwa bwe n'ababuzabuzibwa abantu wansi awo oli nakugamba nti omanyi unange jangu tukutwala eno bwolaba ng'omuntu akukutte nga takulese ku kino ekizimbe Dera Tower era nga bw'abanyize liftanyize second floor era nga ataze ku 202 manya nti oyo mukyamu. So yenze Nyondo Rozet, Nyondo Media ate nga wiki yali ku kamera. Tuwerabya nti program ene sponsoringidwa Speed Express Tours and Travel lunaku olw'Essande. Temutusubwa mubeere bulungi, ekisiibo ekirungi forever and ever. Hello. Wanje. Echichi mwana gwe. Visa yange yagwako dda. Ennaku 21 nga yagwako dda. That means in overstay. Oh, kino sikirabanga. Munanga kitu. Kamale mukubira omwami gwe nasindikira sente za visa yange ne passport yange antere. Kamale mukubira soko vaako. Nebyenfumba ngesi. Ye mazima matufu nebyenfumba kangekewa. Kamale mukubira sawa zino. Hello. Jebaleko sebo. Nakuwa visa yange najikuwadde. Nakusindikira sente nakuzomwezi nga 8 nekugamba ontereyo visa yange. Kate sawa zino mukwano gwange ava kunkubira simu ngo nane ngambye akeberereyo angambye visa yagwako dada 21 days. Ndi mu overstay. Nakuwa visa zange last week ez'abaana basatu. Tozisindikiranga eyange tozisindikiranga ngabuli kasera omuzabuza naye yagala nange tukole tutya nakwesiga sente nezikusindikira era nongamba mala kuwa sente nezikwata nezikuwa. This time I'm in overstay. What am I going to do? Banenge mwagala bakasera nayenga buli muntu ayine ebizibu ez'abaana bali tozimpanga esawa zine yange ndi mu overstay. Kati banenge oyagala nkole ki? Bananga sagala abantu lumu mutusuula eddalu mu bintu ebyokusaaga. Nkwegayiridde njagala visa zange. Sagala kunyiiza.
Sagala kunyiza. Ge mazima amatuufu. Kale simu yange agijjeeko. Kamunoonyo ne yabankonektingako. Ate ye yabankonektingako. Kamunoonye wananguddeko. Baba njala ng'ennuma. Bani bo blockinze, bani bakublokinze. Abamblockinze bano abasajja. Waliwo ne yankonektinga ku basajja bano bankolera visa. Ate bantadde mu overstay. Bani bakolera visa. Basajja baje waliwo yabankonektingako ye namba gye nnoonya ndaba ku bwangu wano. Company kyeyo. Eri eyo nze sigimanyi gwe bankonektingako bakonektinge. Baba ndi wano mbanoonya sibalaba. Gukusinga. Ekizibu ky'olina teweebuuza. Kyate neebuuze kwani. Watamanyi Speed Express Tours and Travel? Ate abo be bani. Speed Express Tours and Travel #1 Tours and Travel Agency eri wanene mu UAE eri legit. Ngoza bujja okulewa visa zange. Ngoza wa visa change zange. Simanyi. Baba nti wano yajja recently mu bwangu yafuna visa nafuna air ticket najja mu bwangu mu wiki emere tose waneeno. Oloza nako search. Speed Express Tours and Travel. Oboyina munane akoye okuferebwa okola visa zo ate ne ziwaawo. Mwana watu Speed Express Tours and Travel ye Kigala. Basangibwa Dubai, Deira. Jangu ku Deira Tower building opposite Bania Square. Bakola visa change. Bakuwa visas ye enakuwa 30, enakuwa 90. So boy naendega okumanya kisingawo genda ko ate ku social media platforms zaabwe gabanga YouTube, Facebook, Instagram, Twitter omanye ekisinga oba ogende ku namba zaabwe wammanga oberenga ate obakubirako oba ngo bawezaako ka message. With Speed Express Tours and Travel, dream, explore, discover. Wano sivao. Ati bagiyise Speed Express Tours and Travel. Dream, Dream, explore, explore, discover.